Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kaseera kano bwe tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Namuttikwa w'enkuba eyatonnye mu bitundu ebyo eby'Entebbe yalese abaayo bajaasimula bugolo era nga yawezezza milimitaazi 124. Wabula bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa. Omuno nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe Uganda okwo kussa n'empewo ey'omuggundu okuva ku nnyanja Nalubaale ekireeseewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Mu biseera eby'okumakya mu bitundu ebyo ebiri masekkati g'eggwanga lyaffe Kampala ne Masaka tusuubirayo enkuba okutonnya. Ebitundu ebirala tusuubira nti nno akasana kajja keera kwaka. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okeera okwaka, okwo kw'ossa ne mu bugwanjuba naye tusuubira nti akasana kajja kwaka okuggyako mu Masindi gye tusuubira nti nno wajja kubeerayo oluwandagirizi. Yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okeera okwaka mu bitundu ebisinga obungi. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka era mu masekkati g'eggwanga lyaffe ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 27 era mu Bende yo tusuubirayo ekire ky'enkuba. Bwe tugendako mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Yo mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya nga n'ebbugumu erya waggulu mu Masindi tulisuubira okutuuka ku degrees 28 so nga ate mu Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebisinga obungi nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Kyokka yo mu Arua ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo obw'eggwanga lyaffe mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde so nga ate yo mu Nairobi tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu. Olwo mu Cairo tusuubirayo omusana okwememula nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe lumu. Nze Lubega Michael.